Bakutte abaana era nze teniyinza okugamba omwana ali mwamuliiya essaawa eno alina okutambula n'ebiwandiiko bye even though ne be bakutte baadde babirina kuba kibogerako but wegendereza ekifo ky'otambuliramu. Street 7 yeeyo tugyagala nnyo street yaffe but si street nnungi cause simanyi ki lwaki bagyekengeranya. Street 7 lwaki bagyagala nnyo eriko nnyo biki okusinga. Ndowooza we nali nakajja wano bagambanga nti eriko abeetunda naawe tebakyaliko. Ng'omanyi Uganda twajja kweyiiya kati tebakkiriza. Ekyokubiri n'abanyu olina okuba ne layisinsi enywa banaye wano nabo bajja tulemesa ebintu. Shakira olwotyaka maama bulungi ogamba otyeyo wakomyewo. Nakomyewo ddi? Oludde nga nkomyewo nga wendi wano. Oludde nga wooli. Nze nadde mmanyi Uganda anyway egudi eri gye twakola Uganda interview waliwo omwana yagala nagamba Rosette bye mwanyumiriza exactly bye ndaba temwalimbye. Obulamu ebiseera ebisinga bwe tuyita gwe kyoyogera ebiseera ebisinga babeera wakiyitamu akyoyitamu abeerawo n'omulala abeera akiyitamu. Bane muli mutya abagoberezi baffe abanyondo media mugamba ki mugyebale ko ndi ne kaddota kange kawala kange nakamitinga k'enyanama ndoza omwezi oguwedde tunyumyanyumyamuko nakaawo naye nga mwana akyagala ddala okuba ekyeyo. Abaana basinga baali bamanyi just okomyewo waka maybe kuzaalayo kaana kuba okuliridde naye nga bwe bali kutwagala bali kutugoberera era nyina kawa bali bakunoonya nga bagamba akaana kali biki kali singo babuuzeeko mugamba mutya abalabi ba Nyondo media naye ekyasinga simanyi oba ndiyo basiri but sirina yazzi wa maama ayagala okujja alyoka okuli inboxing ajje wa maama yagenda okutwala yali ntwala alinetwalira ali bafunye package alina okuba nga alina kasente naye nga Uganda bagala sente buli wayogera ku nsonga eyo obuko simbi yensi yaffe kyonna kyekiri ewaka wasigala waki waka wasigala waka kati wafunye dde omulimu watandise okukola omulimu weeguli okola naye balekuma mutindo Shakira olabika bulungi onyirira alhamdulillah wano nawali okumya omutindo okuva we twava eri kasawa kikubira watandikirawo n'okikubira ddala mpaka nakati tozikizanga ekitiibwa kya Mukama byonna abikola. Last time otwanyumya ku rooftop abaana basinga bambuuza ne bagamba Rosette rooftop kyeki rooftop etegeeza ki kyeki rooftop waneeno mu UAE bazimba ennyumba zaabwe tebakomerera nga ffe tukomerera ewaffe waggulu ne bateekayo amabaati ne basereka kati nga wano we tutudde ku rooftop eno rooftop era ngenda balambuzaako wana round olabe nti bo bazimba ekizimbe kyabwe ne bazimba ne bakola omwaliri ogusooka ne bakola omulala ne bakola omulala kati gye bakomekereza balekayo nga wali open era nga bw'oba otambula balekawo amadaala agambuka mpaka n'otuuka waggulu kati wano we tuli just tuli waggulu nga wolaba nti kalina ne waggulu gyesembera kale esi gyezisinzirira esi sikyateeka batekayo nteeke bazimanyira kati nga wano we tuli eno kati esi byonna bisinziro gye babiteeka eno ye rooftop yeno waggulu ekizimbe gye kikomerera gye kisembera kati bo waggulu bazimba ne babanga bagenda okuba nga bagenda okwongerako nti bongerako ne bakidesigninga nga bw'okiraba nekiggweeraawo so bati obazimba waneeno mu UAE tebakomerera nga waffe so abali bambuuza rooftop kyeki efaanana etya ebeera etya kyekyo naye nga omwana ono omwagalako amagezi g'alina ebiseera ebisinga avaamu ebigambo ebyekikulu nga newakubadde kawala kato tuli hamuliya Abuheil katundu kaffe ne maama naye nawuliddeko nti waliwo omwana si mwana omu bakutte abaana abataliimu batali babiri bakutte abaana era nze teniyinza okugamba omwana ali mwamuliiya essaawa eno alina okutambula n'ebiwandiiko bye even though ne be bakutte baadde babirina kuba kibogerako but wegendereza ekifo ky'otambuliramu. Street 7 yeeyo tugyagala nnyo street yaffe but si street nnungi cause simanyi ki lwaki bagyekengeranya. Street 7 lwaki bagyagala nnyo eriko nnyo biki okusinga
Ndoza we nali nakajja no bagamba nti erika abetunda nawo tebakyaliko. Tebakyaliko. Wama nange zijjukire bewako bagamba nti street yejuddeko ba Nigeria, ba Uganda, ba Kenya abetunda. Naye tebakyaliko babayoola. Kati street nkalu. Nkalu era ogenda otambudde balabye tekuliko n'abaana ba Uganda bonna baba. Saawa zino mu kaseera kali osanko nga bangi bayimiridde nga bambadde otwambala otumpi. Era kati omwana wenna wali bino bye twagambanga nti twalina engeri egamba nti mu kisibo tebakwata mukwano bakwatira ddala kati. Bakwatira ddala abaana bakuta abaana ne babatwala I don't know kuba bagenda bata oba tebagenda bata naye abasinga babayina ebiwandiiko byabwe. Nene obeera n'ekiwandiiko ne bakwatira mu kifo ekikyamu nga gye beetundira ng'ekifo nti banywerayo omwenge bagenda kutwala. Obuyembe bukyali muno muhamuliya kubanga batugamba anyway nalimuuko ye lwaki mbuuza bwenti. Tebusobola kuggwa. Mwalimu obuyembe nga bungi mu kaseera ako buli kizimbe nga kiriko akayembe buli kizimbe kiriko obuyembe nga butaano bukyalimu. Obusinga baabukuba bati obumu bukyaliko. Eriwo n'ababuuza ebiseera ebisinga twogera kayembe. Omanyi twagala bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono twagala nnyo babulira ekigenda mu maaso wanene ogenda okujja buli kimu ng'okimanyi. Akayembe aba bed space yongezako ginyonyola emirundi mingi mwagitegeera. Ati akayembe sike kayembe nga bolabe wapi mu buyembe obwo bumera. Nange we nali manyi mutandikwa. Akayembe ebeera oli adira room ye nafuna fridge ye nga nnene n'agiteekamu n'ateeka mu kika kyakunywa. Wano waliwo ebyokunywa ebyenjawulo. Kati abantu bajja ne batuula nebeera nga bbaala ne banywa oluusi alina mukono ekidongo kye n'akikubiramu abantu nga bajja ne batula ne banywa ke kayembe ne banywa bbiya ne banywa omwenge omulala gwonna ke kayembe. Kyekyo kyennyini naye abeera agutunda si mu makubo matuufu kubanga batalina license. Era ensonga lwaki babakuba nnyo obwo obuyembe ne bakola kino batwala nekirala kye nazuula mukwano gwange badipootinga naye nga kayembe. Yali client wange wa kizigo naye nga sikimanyi era amala kutuuka Uganda nga Rosette nti ngenda kufunayo Nyondo Glimu nti oli ludda wa ndi Uganda. Ate kikyanti bandipotinga nali nkola kayembe nega wangi. Nze nina kyali wonge yanyumiza nangamba nawe oba olina license naye nga wotundira ekifo tosobola kutundira mwenge mu kifo kyaffe abantu wetwebaka ababulijjo tekikkirizibwa wano ngewoga nti Uganda ojja tundira buli wamu nedda olina ofuna license n'ogenda eri ate ebifo bya bbeeyi ng'omanyi Uganda twajja kweyiiya kati tebakkiriza. Ekyokubiri n'abanywa olina okuba ne license enywa banaye wano nabo bajja tulemesa ebintu. Shakira kuno kananzimba kwenye nyini kwaliko omulalo yali abeeranga wansi oyo omwana omulenzi yalagawa omwana ayinza okuba yagendedde mubakwate mu kaseera kabadde bakwate abadde akyaliwo yabeerawo ebiseera yabeerawo kebbanga ddene yabeerawo nenzemu ne mumusangako naye abantu abasinga bagambanga nti omwana oyo ayinza okuba teyali mulalo oba yali mbega oba kyalinga kitya kubanga obwongo bwali bukola nnyo mbunooba ofooya n'omwetera ekyokunywa takinywa n'omwetera ekyokulya takirya naye ng'olina kumuleetera muwe buwi ssente n'okola ekirungo kiguza mu supermarket oba kikino kimuleeta nga kyakulya takirya. Bambega kuno bangi nze nnako gwe mmanyi embega sijja mwogera era twegendereze bayizawo abantu bangi batulimu nga bambega beera buli omu mulabe ate nga Munnayuganda munno era nga kulopa bulungi. Yes kati omuntu asobola okwefuula zolo talina mulimu ne bagayo talina mulimu talina wasula naye nga mukwano mbega mulungi nnyo naye nga balaga talina nasasula katanda so abantu mubegendeza omuvuka yali asulanga awo nga tumuleetera emmere n'agikwata n'agiyiwa naye nga omuwa ssente ono yamugambako n'omusasulira akatanda n'agaana n'amugamba saagala katanda kompa ssente kyokka omuvubuka ng'asula wabweru awo wansi awo nga bamutwala mu China akole yakolayo nnaku 2 n'agamba ye akoye bamumenya nnyo nenga yina akongo wano nenga yina amagezi nera nga yambaye ddala nga mulalu oba teyali mulalu ngayaze waliwo question mark yali enene ku mulenzi oyo owaayo abantu abasinga nze mbegendereza nti buli omu yali alina kyali agamba nno oyo muvubuka mbwe simanyi kyamuggyako yaweereza ssente ze bino by'abantu ba agents abasaba ssente mwana mufunire omulimu amuwadde commission musere yazijja waka ne batunda oba yali poloti onazi wa agent ezi nazikuba kati omwana embeera gyali ayitamu bwongo ne bwononekera ddala abantu babikola kiringa oli omuwala gwe nakuyitira ye ekikyo kyali ngasula wano ye ekyo kyali bwekityo waliwo yagamba nti oyo muwala mbunooli bali bandise connectinga mbu wansi ne waggulu bali balimba naye oyo muwala yali olumu abamulokola olumu abamusiraamu naye nze nazuula ekyali kyamuggyako nti bamubba ssente emirundi n'emirundi n'atuuka n'agamba bannaye n'awunga n'azolika naye nga ba agent mweyisa bubi mu kisusa nammwe
kati waliwo omwana agent ali Kampala yamusaba okadde obwo n'abumusindikira kati ali saawe namusa omuntu w'e Kampala omuhootya sente nga n'aba wano tetubeesiga agakatonda mugulu kati n'omuwala ye yalagawo yali asulaawo ekituufu kiri nti sobola kulimba kuba abaana babeerangako wano nga bangi naye abaana balaka bonna bagenda abasinga babakwata poliisi by the way yakwata abaana bangi mu kaseera k'okukwata buli gwe yasanganga sina wensula sima rooftop eno rooftop badde bagiggala nga tebagikiriza muntu yenna kujjayo waggulu banazijukira akaseera ko rooftop zonna zalinganga zajjula abaana zonna abaana basulako waggulu kati ekikakasa nti abaana bagenda baggwamu muno kuba nsonga otambula street n'otambula gundi ku gundi nga tawakyali baana abaana bazze ewaabwe waka era wano bannange anyway Shakira olwakadde kuba mbadde jasipitaita munenga bakanzije nkubuuzeeko kubanga ndowooza benzikize ekutte naye nga tebadde nyina sorry nnyo atukole nga omwana ali e Uganda yeetaaga okusooka okumanya obadde okimanyi nti wano tulinawo companies nnyingi ezigamba abaana nti tukuleha naye otuukira ku mulimu naye nga si kituufu yabe bangi agamba nti otuukira ku mulimu kimanyi waliwo companies mpitirivu zigamba abaana tulina omulimu bwe gutuba baana balenzi naye nga emiddaala ekituufu tegiriiyo n'amuggyako obukadde 8 naye nga tewali na mulimu companies z'abantu naye twagala tuwe bannayuganda amazima abagobera Nyondo Media kubanga ffe kuva dda kyekino kyetukola okulwanirira omuntu kubanga kiba kya buli yake okutegeerera munno mu kasente ke akatono abaana abamu osanga nga besse abamu osanga nga bagudde eddalu bingi bye beekoze kubanga abadde ne kalast kangambe nti abadde n'akantu nga ke kasembayo n'akwata akantu kaako n'akateekamu yebbulule ate gwe n'omukola ki n'omunnyikiza okitegeera so yebadde ensonga endeese tubyogereko tubimenyeemenyeemu twagala tube nga tuteekateeka abaana abo abagala okujja wano mu UAE okukola kiki olina okukola kiki olina okusooka okumanya ki ekisobola okukolebwa ati balina okumanya Dubai yajjeewo visa ezijja wano olina kuyita Shauja nga tonnaba kugira Shauja mulina okimanya by the way Shauja buli omu agimanyi eri nnyo strict woyingira mu overstay nga Abu Dhabi wozisasula teringa Dubai ate Dubai ye yajjeewo tiwakyalo yoleta kulimba mbogenda kuyita simanyanga tukuleetera ku visa ya Dubai teriyo kuba ekisooka erina expensive naye ne ba agent balimba by the way waliwo agent yalimba omwana naye mukwano gwo nja mugamba mukama anyway mukwano gwo agent naye mumanyi byadda namukuba obukadde 10 yamukuba obukadde 10 oyo omuvubuka agenda otuuka ku mulimu ng'agamba bossi we nti nasasula obukadde 10 kyokka oli akyayagala okumanja yeemanyi ate era kyaliwe era akulaba n'okulaba muli bakyali gamba wallahi mukazi mulenzi muvubuka mulungi nnyo yesu maajedde e Uganda simanyi bannange yabba omwana kati omwana we yatuuka ku kampani bossi n'amugamba bakusazizza sente nga nange nasasula teri sente tomuwa n'amugamba era omusajja akola olutalo oyo era kati omuvubuka oyo bamusibe ali ku mulimu no agent yes kyokka ate nga omuvubuka okumuleetawo yamuwa obukadde 10 nige akyayagala abanje so abantu bwe batyo we babeera nenga sina mukwano gwange agent wamwerabira olabika anyway naye nga byebyo lwakadde tokuba kagenze just tususe kuyita mukwano kunyumyanyumyamu kweyadabye nga ne mukwano gwa Luwaka esima Luwasi kamwogereko kuba oyo takyali Luwasi yaleeta omwana n'amusuula mu bed space aleeta abaana n'abasula mu bed space tasasula ye yennyini abaleeta wano omwana tusula naye yakafuna omulimu ne kampani namukolera visa oyo mulala ono ye Luwasi kamulangire banayerekera okuleeta abaana n'abasula mu bed space z'abantu ffe tetukolerera gwe omwana omusudde yakuwa sente ze bukadde 8 toyagala musasula odda ku TikTok olaga mboleeta abaana asimanya ngo ina kampani ozijjawa lekera okuleeta abaana tujja kutandika obbasabulira ku TikTok wamuleeta omusudde mu bed space y'omuntu tomusasulidde katanda tomunoonyereza mulimu gw'oli eri wuwo ndowooza oli mbakazi mulekeraawo okayisizaawo Luwasi akisussa yakaleeta abaana basoba mu 5 ate n'abaana basiru kyobulaba akyabalya nnyo anyway olwakadde ngaawe mbagambe mulaba nti obudde buzibye omanyi ne vidiyo tebeera nnungi nnyo bwebeera mubanga abeekwesega bye mwogera temubikakasa
Njagala nnyo okutula mu kamera ng'erabika bulungi nnyo nenjogera ebigambo byange omuntu ng'asobola obiwulira n'okusoma emimwa nti bivudde muze nga sikusalira oli asobola ogamba basakubina kazikiza ati ojagamba sitebaddenze yasoza wanulidde boozi waliwo asifaanaganya naye olaba yenze nga nti enzikiza ebuzaabuza buno gambe oba yeye oba si yeye so katulina onako olw'enkya obudde nga bulaba bulungi nnyo ngenda kukomawo tukole story bulungi nnyo tulabule bannayuganda abaana bangi bagala okuva Saudi Arabia bajja wano okukola mu UAE bangi bagala okuva wa bangi bagala okuva wano okuva Uganda twagala tubateeketeeke omuganda agamba oba yalugera ekijja omanyi kinyaga bitono so mutugoberere ffe Abanyondo Media tuddemu tuba stories ezigenda okubayambako ezigenda okuba updatinga wele nga mmanye ekigenda maaso ashadde nkwagala nnyo najjoli wadde wankyawa the number one media naye wankyawa yankyawa takyanoonyako naye nze nga tankyawangako kiganda kyange kukyawa ggwe omwana oyo ng'alina empisa ennungi ng'alina omutima yankyalira dda omutirawo ka message ate yakatera tanoonya nange simunoonya mbadde mmanyi omulirawo ka message n'akwiginowaringa kanoonya simunoonya luli yanoonyangako naye kati anti kati amanyi watereera oyo omulenzi oyo kyemumanyiiko bw'alaba nti embeera gy'olimu toteredde akuwa keya yonna akuwa attention yonna wamanya nti kati oli okay nimbye kati omanyi wakyo kyakunoonya amanyi oli okay kale mwena tubagala nnyo Ashraf Confuse manyi wadde wabulira e Uganda omwana gwe Nyondo Media ng'ogitambulira mutojooza alagawa omwana Nyondo Media abaana bo olina senga wakolayo kapati abaana bebatandika Nyondo Media ng'ayambala t-shirt nga tajooza n'agenda nayo ku mulimu naye eryoka agiwunyiramu Ashraf Confuse yonna gy'oli tukwagala nnyo bana ngani awo omulala byena nga twanyumirwa Betina Ivan yaddawa Ivo gyali twogerako gyali e Uganda abaana baali bangi nnyo mwe bali bane kubeezaawo Nyondo Media lundi atwesaayo tukoleka pate abalala bazze ne bageza okujja wano Uganda simanyi nti abamu bali Uganda tunakola bubiri abali wano tukakolere wano abali tukakolere Uganda anyway sija kulabira kizigo ngani wakwadde obudde buzibye temusobola kola skini yange nenga kijagala obategeeza ndi mukazi munyirivu alabika obulungi ennyo era skini ng'ogirabye nawe ogamba yes so then suza ffe kubanga tukuse kizigo ekya Nyondo Glim era ebiseera ebisinga njagala nnyo bagamba nti mujjukiremu akaseera kali nga ndi musiiwuufu si lwakuba muno kasente kawezeemu si lwakuba no kamera oba katiesikulabika obulungi wabula tewali kirala kyonna wabula Nyondo Glim ekizigo kikuyoyota olususu era njagala bagamba nti mwenna oba muli luddawa n'aba Saudi Arabia mbagambidde ebbanga ddene nti nzija ne mukama wana basumuludde bwe paba anti yakyasibye amanyi wanaasumululira yes tugenda kuba nga tukola ki tubayita ekizigo kya Nyondo Glim ne wala yonna abali US abali Canada muli luddawa tuweereza ekizigo nga tuyita mu DHL ne kiba twako bulungi nnyo era bangi abantu twetunyiriza bulungi Australia abali luddawa balabika bulungi nnyo saawa eno era bebaza Nyondo Estate Experts gwe wenna ayagala plotting eri ku mazima bannawe nange naguze plot yange ate nagiguze ku Nyondo namwe mwena mujje shaki watu batuzo byogera amanya tuba tuzeeyo tugende tubikwate buli kimu kyonna nga wooli ngomalayo akasente byantu bitemeteme shaki yampeereza akasente ke mbadde nkyali e Uganda n'asibako kapoloti akamu n'asibako akasente ke yase amanyi njagala nnyo ebintu bya kamera amanyi yagambye oli sisi yangambye nti nsala kubeera mu kamera anyala tunanga tuzeeyo ng'ogenda kumalayo tukwase buli kimu ekikyo biki byonna bigweraawo naye nga nabo bali kunsupportinga bava ku kizigo kati wuuyo Nyondo Estate Experts twatandikira mu Nyondo Media wuuyo Nyondo Glim tuzze tutambula obeera ng'oli w'amazima oba ojja kwesogwa nze kanyina abaana abannoonyezaako dda ne bagamba Rosette gwe sobola kukola ki ne kanoonya akasente kange nkuweereze mpolampola kanyina n'omwana yatandise okupeereza sente ze naye nga teyeetaaga lusi teyeetaaga ki oba oti bulamu n'amazima mu nsi muno bintu bikulu mazima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh banange mubale kusiiba mukama akirabalire nange mujje munsibulule bambi musibulule kuba nti mufune empeera naye tukyasubulula bantu nati nakadda sawasawa sinakwetegeka nnyo kiri awo naye nga tujja kubiddamu bye byaffe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh